bajja tusala nnyo speed naye kirungi nga bamulabye era bannaffe abasibe boogedde awo ne batugumya ate bo nga bagamba nti temufaayo bano abantu balowooza nti bajja tumalamu amaanyi naye kati mwabali ebweru musigale nga mugenda mu maaso twetegeke okukola ekisoboka kyonna tuyite mu kalulu kano tulabe nti tukyusa obukulembeze bannayuganda bafune eddembe lyabwe abasibe be bali mu kutugumya kubanga nabo balabye ensonga basome ne balaba nti kino si kyabya amateeka bya bufuzi baagala balemeze eno balowooza nti ekyo kyenyini kijja tusala speed tekigenda tusala speed era ng'abasibe bagambye kati edi mutone yakireewo mujjukira twali wano ne babawamba ne batwala mu kibuga ekaweepa eyo ne bateekako emisango emirala nga bagamba nti omulamuzi ono bw'anaaba takakaluka kkooti twagala baddeyo babeere n'eddembe lyabwe babeere nga balina emisango emirala kubanga era ekampi tulina okuddayo nga 8 Septemba tugamba ekyo kikulaga nti bagezaako okutumalamu amaanyi tetugenda kuggwamu maanyi era n'abali mu bintu bino nga balowooza nti kino kijja tunafuya naki kitwongera buvumu kubanga n'abali emabega w'emitayimbwa nabo bavumu mbalabe nga bagamba nti tusigale nga tugenda mu maaso nga tukola ekisoboka kyonna okununula eggwanga lyaffe kitugenda okukola kitugenda okwemezaako yes tujja sigala nga tugoberera ensonga eno mu byamateeka n'ekyenkiza ennyo kitulaba nti gano si mateeka bya bufuzi era buli omu akitegedde n'ababirimu tubagamba nti kyemukola kigenda tunafuya kitwongera buvumu n'amaanyi ensonga ze tuliko. We of course are duty bound to etteeka kye ligamba nti kkooti erina obuyinza okuta omuntu yenna ku bbeeyi nga tefuddeeyo omusango guli ku siteegi ki oba gukyanoonyerezebwa oba gwaggwa okunoonyereza. So ensonga kkooti gye yeesigamyeko okugamba nti okunoonyereza kwaggwa dda n'olwekyo okuwulirwa kugenda kutandika ekyo tulaba nga tekirina besisi mu mateeka era tetukkaanya nakyo. Ekyokubiri abawabi bwa gavumenti bayimirira mu kkooti eno ne bategeeza nti engeri okunoonyereza kwonna gye kuwedde bo bali redde okuleeta abajulizi era ne basaba kkooti egaana okuwulirwa kuno beyira eno okubeera ng'ekukkiriza. Naye twagala kutegeeza abawabi bwa gavumenti nti bwe mugendako mukyaleko mu makomera ag'enjawulo abantu bangi bali mu makomera gano nga bali obafundira eyo emyaka 7 emyaka 5 emyaka 3 abala bali mu myaka 10 tebawozesebwanga mwabakolanga bwe mwakwata akirewo ne edi muto kimwagala okukola ne mugamba nti okunoonyereza kuwedde ne mubasuula eyo bali Luzira bali Kigo bali makomera ag'enjawulo nakati tebaleetebwanga mu maaso ga mulamuzi ku session yonna. So n'olwekyo tusaba buli muntu yenna aba mu kkooti oba oli muwabi wa gavumenti oba oli lawyer oba officer of court oyambako ku kkooti okutuuka ku mazima n'obwenkanya. N'olwekyo abawabi ba gavumenti tulekere ngaawo okukozesa akawaliro kogamba nti okunoonyereza kwawedde omuntu amibwe beyiro naye ng'ate mukimanyi bulungi nti abalamuzi mu Uganda batono olumu funding ntono olumu ebyokwekwasa bingi ebibalemesa okubeera nga bawulira emisango egyo mu budde. Tulumirirwa abantu abo bali mu makomera kuba obulumi bwe balimu bwa ddala baleka famiri zaabwe abamu n'abamu tebamanyi baganda baabwe oba famire zaabwe nti balina mu makomera. So n'olwekyo ensonga eyo twongera okugivumirira. Abasibe balwala nga tebasobola kufuna bujjanjabi, abasibe basula bubi besula ku mugongo, abasibe balya bubi, abasibe balina ebizibu bingi. Babakulembera amakomera basenga nabo beekaabira nga bagamba nti amakomera nga gajjudde nnyo kyokka nga tulina abasibe abateetaagisa. N'olwekyo tusaba kkooti zaffe zituyambeko emisango sango nga gino egirabirikira ddala nti gya byabufuzi n'obusango obutonotono abantu abakkirizenga okweyimirirwa babeere nga bawoza emisango gyabwe nga bava bweru. Ejja wano twababuulira nti nno tumaze kati emyezi 7 ekibiina bannamateeka bannayuganda n'ab'eŋŋanda nga balwanirira bano Akireewo, Kivumbi, Gaddafi, Wakabi ne Edi Sebuufu okufuna eddembe lyabwe. Ekisooka emyezi nga 3 emabega bagamba kkooti titwetegese
mujjukire bagamba kooti twetegese okuwozesebwa Bunnambiro. Bwe muba kooti temwagala tutaka katuka kooti myezi 3 egiyise emabega. Naye olwaleero emyezi 3 giyiseewo basabye okweyimirira ne bawulirizibwa. Kooti n'egamba nti basajja battabbu nnyo ebatiisizza obbazza mu society, nti bano okubazzaayo mu bannayuganda eddembe ly'abannamawulire lijja kuba liweddewo litiisibwatiisiddwa. Naye ekyo kooti egenza okituukako ekirungi ng'esazeewo nti balina ebisaanyizo byonna byonna ebiri mu mateeka okweyimirira babikoze eki babituukirizza. Mwe muli n'abo ababeeyimirira okuba nti ebiwandiiko byabwe byonna byazze mu kooti mu bujjuvu era bituukiridde. Kooti yemu netugamba nti ekigendwa kyayo mu kuta omuntu kwe kuba nti erina obukakafu nti ajja kudda mu kooti. Era kooti yemu tetugambye nti erina bukakafu nti tebajja kudda, naye tugambye nti ate ekizibu kyesanze nti ebatiisa etidde okubazza mu society ku lw'eddembe ly'abannamawulire. Tulowooza eno ensala y'emu ku ezo munnamateeka yenna gye yandigambye nti asaana ajulire, kubanga tubirabye bingi tetulowooza nti bisaanako okujulira. Naye mu nkola ya bail amateeka tegakkiriza kujulira, naye gatukkiriza okuddamu okusaba okweyimirira. Kooti eragidde registrar waayo nti nga mu nnaku z'okukola Bunnambiro eteeke bano abasibe ku lukala lw'egyo emisango egigenda okuwulirwa Bunnambiro. Era kooti eno tukikakasa Bunnambiro kuva ku Mande ejja kuba etuula. Twegeezaamu nga bannamateeka. Tulowooza mu wiiki emu kubanga